Boso kuba bulamu bw'ekiseera ne bw'otelekatera teyebeera saagala bankoya ezokulya nazifunye n'ez'ennyumba. Okay, bamuyise Gabbie Mirembe gwakatoyingako sababu wagizi bwamwe era nga bwatusanze tuli mu kunyumyanyumyamu Haruganda is known to Uganda ringi mujja kutusonyiwa mpora mpora tujja kutambulirawo mpola mpola. Ani awandika musical? Some of my songs they wandikira. Okay. Then ngalimba chiro we wandikira. Addiction. Okay. I wrote Addiction for myself. Then Lelo, there is a boy at Bomba Beats iPhone. He's called iPhone. He wrote for me that one. Okay. Then this one called Zinamu. There is a boy from Rico. He's called Rap Master. He wrote it for me too. Okay. Yes. Bw'oba kati recordinga lubatera kutawanya kwa bawandika mu Luganda. Tebikutawanya. Era nino soka practice nganze kano ne writer ne tuyiriba mwawo. Mpola. Then netugera ku studio nga ndi steady. Okay. Yeah. Ngoli steady. Byebyo mwana mutombo ndongo atandika butandisi kyetaaga kiri kimu buwagizi bwaffe talent mweri bulijja n'agenda okuyeyongera ng'akola nkakasa ajja tuwa ekintu ekiki ekirungi nakubeera nga nkwerekereza olwaleero abatulaba balyagadde okumanya ku projects zogenda okukola zogenda okufulumya 2023 tuli mu 2023 wakitegedde okimanyi tuli mu 2023 kimanyi tuli mu 2023 abatulaba balyagadde okumanya bafans aba okunaddala bava ewa ehoima balyagadde okumanya ku bipya bye basuubira okuva eri Gabbie Mirembe era musuubireyo obukolabo bubiri olwedde weebuli oba bwe tusabye nedda webuli bwensabye sawa nnyo bambi mu bumpe. Okay. Kati bukola bubiri obuli okani nani? Your secrets era management yangambye sina bwogera. Toyina bwogera. Ati nange tombulidde konze munno. Edda bwe tunyumye emboozi. Nedda nasonyiwa. Tonkoze bulungi naye kale tugendera. Okay. Collabos biri. Yeah, then I hope manja kwa in a concert at the end of the year, I guess. Kwanga sazi no tudai ku ssomero, you know. Kati by end of the year, jakuba ne concert hoima. Era abantu bange be hoima. Muja kundabayo. Okay. Cause mami yateka mwaka sante ne daddy. Ya management. Management bajita Talk Gadgets Management eva hoima. Okay. Yeah. Bebateka mwaka sente. Kali tumira kuba tulaba obasiibule. Ntumira kuba fans bange, ntumira ku bantu abanjagala. Makeup by Hustle Queen and my dressing code was from Hustle King too. Makeup Hustle Queen. Hustle Queen. Yes. Then Ataya Hustle King. Hustle King. Yes. Gabbie Mirembe. Together. Then thank you so much for having me here, BBS, and thank you so much You're too. welcome. This is such an opportunity, such a big opportunity, and I'm so happy to be here, as you can see. I'll continue to do nice music and get a circle. Actually, I'll make sure become big, and yeah. Thank you to Gabbie Mirembe team for supporting my music. To Gadgets Management, thank you too. Yeah. Okay. Kale. Tetuganda nange kamba sibwire wano. My Uganda is not Ugandari. Neza kangezeko dutereza. Kale mwe bale kula BBS telefone, mwe bale kula program tucha chanche ze Flores Nampija ntabula de bamakula hotel echengera ugendo kubera ngo basanga tukayo balina services on balina buli chimu chawetaga. Ne banafa bachalenga tonta bali above 18 years mwe mukirizwa kubera nga munywa achalenga to tutagenda kulumya mtu atagenda kuletera hangover atenga yatabulibwa dala bulungi KDB chalenga wines abe batukolera chalenga toto nyamba zedwa Flores Secretary Mengo nawe osobola kwera ngo etayo ofuna dresses ze wetaga to piece short dresses buli chimu jeans ebirungi ate ebiri ku mulembe ayitawo ogenda kuberanga oba funa lwaki siberekereza tusinkana olwencha Tuesday nakulwa kubiri zibera sawa 11 za kawungezi ngabuli jamba galiza takomira mpera bankomira. Have a very good evening.